balamusiza nnyo bannaffe abatugoberera abatulaba ku Lulasange Online TV. Amanya Kingi Duncan Kiwuwa nga bulijjo tukomewo n'omusomesa Musibosa Geoffrey Nseregganyi mu Nabusiro Ssengule 222 Kaawonawo waffe wa Radio Simba. Weewaawo tubadde tubabuzeeko ebbanga bannalulasange ye tubaddeko nebitutaaganya naye tukomewo olwaleero mu kanyomero kaffe ak'enkulungo y'okumanya nga bwe twabasuubiza obutabajuza naye mutusonyiwemukko akabanga ke tuba tubabuzeeko tubaako n'emirimu emirala omusomesa gy'abakwasaganya mu bifo eby'enjawulo nga bwe tukimanyi nti alina okusomesa Obuganda n'okunyigiza olulimi Oluganda. Musomesa sooka oyanjuleko eri bannalulasange ye Lulasange Online TV. Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzeege ow'ekiro bwakuyita bw'oyitaba mukoko nti kokoola ng'olya omanyi ataali empeewo afumita kabuulwa n'olwekyo sijja kwemalamala nga ttanjaliko ate ng'enkulu ekyatudde oba okwemalamala ng'embwa egoba enjovu bassebo ne banyaba okukuba kwesikuulya kikunju ng'owoolukuku ali enjovu bw'ate ng'enda ogweswa ng'enda ogw'ennyama nedda sisobola kuba nga nefuula nalubamba ng'amatu ga mulwadde oba bagamba nti amatu g'omuyizzi gawulira kyambwa etwala ennyamayo oba n'ag'omubaazi bwe gatyo naye gano mu butuufu makoomi ga mwaka n'omunafu ayokerera. Kale nno ntuuseewo omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda Musibosa Geoffrey Nabusiro Kaawonawo Ssengule 1222 nzize nange okwongereza ku lukulu lwaleero ku ssomo ery'olwaleero mukulu wange lyateeseteese. Weewaawo musomesa toyanzeege ku myaka emito egyo musomesa okukenkuka olulimi olwo olukyakulabirako eri bangi ffenna nga mwetuli era nze kyalinga kyakusoomooza bwe nawulira Ssengule nalinga mpulira mudde owa Radio Simba ng'owulira Nseregganyi ow'ekika kyange naye nga nsuubira omukuba ng'omusajja yatobeka n'obuyinda bw'ebyo byo ebibi mu mutwe naye bwe nalaba omuvubuka neewuunya eyo nno omusomesa waffe gwe twatufiiriddwa. Bannalulasange nyongera okubajjukiza banange mwenna abali abatugoberera ku Lulasange Online TV na mwenna abatugoberera ku YouTube ku TikTok tulina obutabo buno wammanga na dictionary y'Olulasange Olulasange ye Luganda Dictionary Olulasange ye Luganda Dictionary Olulasange ye Oluganda olw'edda. Ekitabo kino Olulasange ye Oluganda olw'edda kirambulula ebigambo ebyedda ebyebuziba ebirimu amakulu ameekusifu kirimu engero kirimu ebisoko kirimu obulombolombo n'emizizo gy'Abaganda kirimu ensibuko y'ebigambo ebitali bimu ettaka lwaki balituuma ettaka omuntu lwaki bamutuuma omuntu olulimi lwaki balutuuma olulimi amannya agamu gatuumibwa mu bika naye nga tebamanyi lwaki bagatuuma. Kati ng'erinnya Nakanwagi balituuma ab'engabi naye lwaki ab'engabi batuuma Nakanwagi otegeera kati amakulu ag'ebigambo n'amannya agatali gamu mu kino Olulasange ye tukiyita Luganda Dictionary kiba kya mitwalo 10 nno gyokka era omuntu tabeereeyo n'agandala ng'enkwenzi ge nga tannaba kukiyingiza mu nnyumba kubanga bajjajjaffe baalugera nti ali mu muyiira talaalikibwa nga tannaba kwesiisirira. Weewaawo kale nno kyekitabo Olulasange ku 078 599 343 ng'okuba ng'okifuna. Kakati musomesa tulina ekitabo kyaffe ekirala ekya bassekabaka b'ensi muwawa. Bassekabaka b'ensi muwawa ekitabo kino nakyo osobola okukimenyeramenyeramu abatugoberera ku Lulasange Online TV ekituufu nga bwe twabasuubiza obutabajuza. Weebale nnyo bassekabaka b'ensi muwawa mukulu wange ojje ku mutwe otandika ku kibegaabega obaka ngamba osindisa asitamye kwegwira otumye enfuuzi kwennyamira otiise mula Lusanja osindise mulya musubi okubedde mulya musubi kubanga nja kukinnyonnyola nakyo bakitegeere bulungi oba ngambe nti osindisa muzzukulu wa jjajjaawe kulya bigabu omuzzukulu omusindike wa jjajjaawe asanyuka nnyo kuba wabaayo okulya ki ebigagu. Kale nno munnange effumbekero bassekabaka b'ensi muwawa kino kyolaba kirambulula bassekabaka ab'edda ng'ensi tennafuuka Buganda. Mujjukire nti nga tennafuuka Buganda yali eyitibwa muwawa era abaalimu bali bayitibwa Abalasange oba Abawawa oba Abaggala. Kati wano ebyafaayo bya bassekabaka b'ensi eyo tubaleese kya mitwalo 3 gyokka era essimu y'emu eyo gy'oyitako eri 078 599
bisatu ana musatu ng'okyefunira. Kati musomesa tulina n'ekitabo ekirala kino kyawandiikibwa omukenkufu omusomesa y'omu ali mu bima menyeramu effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengwe 2022 nakyo musomesa kakibayisizeemu bufunze. Kituufu ate nze gw'otatumye buddu nti naalwala musujja. Kino effumbekero ly'ebisoko bwe mpangula engule mu mwaka 2022 ndowooza ku kiki kye nnyinza okuteekawo okujjukirirako omwaka ogwo ne mpandika ekitabo kino nga kirimu ebisoko era nga ebisoko bino kituubibwa erinnya nti effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3 gyokka nakyo omuntu asobola okukyefunira n'akuguka mu bisoko n'amanya amakulu g'ebisoko ebitali bimu okugeza okukaazakaaza kabaka. Ab'embogo be bakaazakaaza kabaka naye omuntu oyinza omugamba okukaazakaaza kabaka kyeki nga tamanyi makulu gaakyo. Okukaaba ebizezengere kisoko kitegeeza ki? Ebizezengere ge maziga abantu ge bakaaba nga omulongo abuuse. Kati omuntu okukaaba ebizezengere kisoko kitegeeza ki? Omuntu alina okumanya ebisoko n'amakulu gaabyo kya mitwalo 3. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe guno Omutebi. Ekitabo kye kimu kyawandiikibwa Kaawonawo Musisi Geoffrey Munnabusiro Ssengwe 2022 owa Radio Simba nakyo kakibayisizeemu. Kituufu nnyo kituufu ddala era nkwatiraako ku bino ebibiri bino nsobole okulambulula kino. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri twalowooza ku bavubuka ab'omulembe guno abeekwasa nga bagamba mu bo Oluganda lwe twawandiika mu kitabo kino Olulasange lugumu nnyo kati twawandiikirayo Oluganda olwangungu nga lutegerekeka ku bantu abatandika obutandisi nabo basome olulimi lwabwe balwenyumirizeemu ate nga bamanya n'ebyomulembe guno Omutebi. Gwatolaba n'ebyolulimi Oluzungu twabisaamu ne tubivunula. Airtime bamuyita enjogeza. Lwaki omuyita airtime? Genda ku dduuka wedduuka omubuzeebuze omugambe nti mpa enjogeza. Mpaayo njagala njogeza. Oba mpaayo ejjengo. Nange ngende ku mpewo ng'osaba airtime. Kati kino ekitabo kye kirimu ebintu ebyo. Omuntu amanye laboratory bagiyita batya? X-ray bagiyita batya? Enkengesa bulanga. Stethoscope eyitibwa etya? Empimampumu eyitibwa ebyo kale by'ebitabo byaffe. Abantu babituleko. Toyanze ke musomesa. Tujjango okukaawonawo waffe. Weebalenga okutuyisizaako mu bitabo bino weebale na kuyiiya omutwe eggongo bwewuunya sinziira ku myaka n'essayidi. Ebifaanana abifuna. Singa emmese eyambala nveera. Wa musomesa. Kakati bannalulasange tukomyewo mu nkolongo yaffe ey'okumanya twali tuyita mu masaza ga Buganda. Tukyali ku masaza. Era tukomyewo. Twakoma ku masaza ana. Twakoma ku masaza ana. Olunaku olwayo omusomesa mu nkolongo yaffe ey'okumanya tukomyewo n'essaza ery'Amawokota. Mawokota. Tugattako kati rero tuyingidde essaza lya kutaano mu byafaayo tuzenga tubawa. Kwega buli muntu essaza gy'ava aleme kwekwasa mbwa maama eryaffe tebalyogeddeeko. Tuli wano ku lwa buli ssaza na buli muntu essaza gy'ova tujja kutuuka. Owandiika waawo mu comment section yawo nogaba nange musaza lyaffe mutuukeyo tumanye ku byafaayo. Mawokota kati Mawokota ono yegamu ku masaza Buganda ge yatandika nako. Buganda atandika n'amasaza 3. Busiro twalimala okulyogerako. Kyandono tetunalyogerako. Naye nga nalo lyaliko. Ne Mawokota ge gasatu ge yatandika nago Buganda. Kati amasaza ago Busiro Mawokota ne Kyandono ge gatandika. Naye essaza lino alikulira tumuyita Kayima. Lwaki tumuyita Kayima? Essaza lino lyagunjibwawo obufuzi bwayo bwagunjibwawo Kabaka Kimbugwe. Kimbugwe ye Kabaka owe-13 mu Lusero no tulimu olwakintu. Kati Kabaka Kimbugwe yasindika mutabani we bali bamuyita Kayima Mpadwa okugenda okufuga essaza eryo. Kayima Mpadwa olw'okuba nti no ye yasooka okulifuga ate nga yalina mulangira bayagala bajjukire erinnya lye kati erinnya eryo Kayima n'ebisigalirayo eriba kale erinnya eryo Kayima kibava balironda libeere ery'owessaza n'olwekyo erinnya eryo Kayima lyasigalayo lwakujjukira mulangira oli Kayima Mpadwa eyali omwana wa Kabaka Kimbugwe yasooka okulamula essaza lyabwa ery'Emawokota. Kati okuva olwo ne leero akulira essaza eryo ery'Emawokota ayitibwa Kayima. Embuga yali enkulu eri luddawa Butoolo ku mutala Butoolo era kati Kayima alamulira mu mbuga ye enkulu y'essaza eryo eyitibwa Butoolo. Kakati Kayima Mpadwa ye mulangira mwana wa Kabaka Kimbugwe yasooka okulifuga ajjukirwa nnyo
kubanga obukulembeze bwa Kayima bwatandikira ku ye. Kayima alina n'engoma ye evuga nti Mawokota gankosa. Kuba engoma bagiyita Mawokota gankosa naye era n'omubala ogugivaamu guvuga nti Mawokota gankosa. Ekyenjawulo ekiriwo ku Kayima owessaza afuga Mawokota, Kayima oyo owessaza afuga Mawokota ye musaale w'Obwakabaka bwa Buganda. Amakulu nti yakulembera eggye lya Kabaka nga ligenda okutabaala. Kyobola bwe batikira nga waliwo omulangira ali Obwakabaka. Kayima aleeta akasaale n'akakwasa Kabaka n'amugamba nti nze musaale ow'eggye eryo eritabaalira Obuganda. Omusaale yakulembera n'akasaale. Amakulu nti betefutefu okulwana. Kakati ye Mawokota yafayo tubirwa wadde. Yesu. Tuyanze gemusomesa. Nwe wao. Tojango ko mukanyino kafika na kenkulungu y'okumanya. N'essaza lya Mawokota bw'otyo tuliwonzise bannamawokota yonna gye muli. Kituufu. Mwenna nno amasaza 18 tugenda bayitamu mpola mpola. Butereevu. Twongera n'okubajjukiza ebitabo bino wammanga dictionary. Olulasangeye. Ekitabo ekyo kye mulaba olulimi Oluganda olw'edda. Kituufu. Dictionary yasinze 10,000. Kituufu. Tulina olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Baana ba Buganda olulimi lukyuse abavubuka tugunjizzaawo ebigambo bingi mu mulembe guno Omutebi. Ekitabo kikyo nakyo kyasinze 3 gyokka bwekiti. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 mu Radio Simba. So bannange ekitabo nakyo kya 3 yonna gye muli ebisoko bingi. Kituufu. Mu ebiri munneeno. Ne Bassekabaka b'ensi tulina Bassekabaka b'ensi Muwawa. Ekitabo kye kimu kyawandikibwa omusomesa Munnabusiro Musisi Bosa Geoffrey Nsereganya. Ssengule 222. Ekitabo kino Bassekabaka mu kiwulidde endowooza yakibamenyeddemu. Kituufu. Abasooka ng'ate nafuuka ki? Buganda. Nakyo kigula kusinse 3 gyokka. Omunoonyako ku namba y'essimu 078 599 343 078 599 343. Oteekako kabonero kali akakata 256 oba oli bweru wa ggwanga. +256 781 599 343. tuyanze gemusomesa.